balina olulimi lwabwe bakozesa nga ffe ba subjects mbu bwe bakiraje siri erinnya eryo kiraje be baba okuntikko ababeera bakaga yes nga ffe tubaweereza otegedde bulungi mazima kakati be balwabo ogwo osuubira nga akyava mu statement eyo nga ajja kuba president gw'olina eddembe sikiwa muhoozi ajja kuba president olina anesekereko muganda wa kubanga ntunuuliramu entegera y'abannayuganda okujjako nga mweddaabuludde mwekka mugenda kulya ku lukuusi ate nze naye bantegeeza ngenda kuttibwa kakati nyinza obutabaawo nga mukomba ku lukuusi naye ebigambo temubyerabiranga mazima nti bwemuba temusitukiddeemu kota pini tulina girwanyisa tugikube fulume mituyita akakunku k'eggaali ako kansooka okulamusaako gwe wenna ampuliriza ebyo byemuwulidde byali bigambo bya muganda waffe omugenzi Jakana Nadduli. Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe era amusonyiwe ebyo byonna ebyamusobako. Munnange Dr. Kizza Besigye bwe baali baggulawo ekitebe kya NOP wali e Makerere Kavule yagamba nti Museveni kyamutwalira emyaka 5 ng'ali mu nsiko naye ng'alina buli kimu, alina emmundu, alina amagye era nga yeegiriisiza mu bibira naddala wano eby'omu Buganda eruweera eyo nga bw'ayagala era ng'akola buli kimu kyonna okulaba nga gavumenti abantu bagikyawa buli kimu kyonna kwegamba ebyali badde ng'ebikolobero ng'abikola then n'abiteeka ku magye ga Obote. Kati abantu ne balowooza nti nno bali be bakoze ebikolobero be bassa abantu kati bakola buli kimu ekiri ddate omuli n'okubeera nga ayingiza abaana bato mu magye emyaka 5 gye kyamutwalira okusobola okuwamba obuyinza. Kakati essaawa eno Bannayuganda nga basuubira kalulu era nga kye beesize ekyali badde kibaakinga akalulu ye people power nti buli Munnayuganda ayimirire ku magulu ga abiri agambe nti ekimala kikola ki ekimala kimala. Era awo yasinzira n'agamba nti bwe kuba kwesiba bbiri nga bwe bagamba Abaganda nti weesibe bbiri, yagamba n'ebbiri tezimala, oboolyawo n'essatu tezimala, n'ennya tezimala. Kitegeeza tulina okwesibira ddala eziwerako kubanga nkugambye nti ffe abalafubanira enkyukakyuka oba ggwe wenna alafubanira enkyukakyuka ky'oyagala okukozesa okuggyako Museveni kinafu nnyo ku ekyo ye kye yakozesa, kinafu nnyo ku ekyo ye kye yakozesa kubanga oboolyawo nti abantu nga Bannayuganda baali badde bategeera ensonga kubanga ate bo balina oboolyawo ekyamaanyi ennyo mu bo ekiyinza okusinga n'ekyo ye kye yakozesa nga kiyinza okutwala n'akaseera akatono ennyo, naye tebalinaawo kwegamba kufumiitiriza muli era oboolyawo na busungu obwo si banyiivu nga Bannayuganda, si banyiivu era beetegefu nnyo okutambulira mu mbeera eyo. Naye nga sinnaba kubeera nga neeyongerayo nnyo ku bigambo byange, kasookeera nkwongera akatambi kano okuva gye katandikidde aka muganda waffe omugenzi Jakana Nadduli, tweyongereyo. Balina olulimi lwabwe bakozesa nga ffe ba subjects mbu bwe bakiraje siri erinnya eryo kiraje be baba okuntikko ababeera bakaga yes nga ffe tubaweereza otegedde bulungi mazima kakati be balwabo ogwo osuubira nga akyava mu statement eyo nga ajja kuba president gw'olina eddembe sikiwa muhoozi ajja kuba president olina anesekereko muganda wa kubanga
ntunuuliramu entegera y'Abannayuganda okuggyako nga mweddaabuludde mwekka. Mugenda kulya ku lukuusi. Ate nze ne bantegeeza ngenda kuttibwa. Kakati nyinza obutabaawo. Nga mukomba ku lukuusi naye ebigambo temubyerabiranga. Mazima. Nti bwe muba temusitukiddeemu. Koota pini tulina girwanyisa tugikube fulume mituyita akakunku k'eggaali ako. Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira, buli kimu mwekiri. Ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Bw'eno munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olwo bw'otuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 717 8 Hillside View Apartments, weetuli okuweereza n'essanyu. Alright, nsuubira okubanga buli omu kati ategedde nti gwe nga gwe, kubanga Jakana Nadduli mu bigambo bye yayogera ebimu ku ebyo bye yali yayogera bingi, ebimu nze nga nze byalinga binyiiza, naye mu ebyo ebingi bye yayogera mwe mwalina bino byali by'amakulu nnyo, era nga yayogera mazima meereere. Era bino bikwatagana bulungi nnyo n'ebigambo bya Muhoozi nti wano mu Uganda civilian taligenda komba ku buyinza okuleka nga munnamagye, okitegeera. Ate era nga ne bannamagye yabakiina okuleka nga munnamagye era ng'ava mu lulyo olumu. Ekyo bannamagye bayinza okuba nga nabo baazimba kibaita okuvimba mu poliisi ne mu UPDF nti raba ffe tuli mu buyinza, ekintu kirimu ffe, olina okubeera nga oli mujaasi. Muganda wange, si buli omu, naye ayogedde ku kota pini kitegeeza obukalubo bw'ensonga. Jeni Museveni tagenda kuvaako takapapula. Mukimanyi bulungi nnyo nti okulonda kwonna kwe bategeka kwa bulimba. Wabula Nadduli Jakana wagenda okwogerera bino ndowooza nga naye amaze okubeera nga akakasa nti mu butuufu bano ne bw'oligeza kukubeesembereza tuligenda kubeera omu ku bbo, kubanga era okuleka nti muzeeyi we abadde nga ajja akaaba nti bitwatesa mu kasaka si bye bituliko baabikyusa, naye era still yakulaga nti yali 221 era yali yakulaga nti yali ayagala kaadi ya NRM mwabeera jjira. Kale ekintu sometimes ekyo nkyebuuza nti lwaki ate kyali bwe kityo, naye ndowooza nga amaze okubeera ng'akitegeera nti mu butuufu nedda tekijja kusoboka, kubanga ne taata bye bamusuubiza nga bali mu nsiko tebabimuwanga. Yagamba nti yafuwadinga yosimanya amannya g'abaana babawe ku bifo pe teri. Ne Jakana Nadduli nga naye ali awo batunuulira mutunuuliri, kubanga tebasobola kuleeta mwana ava eri atali mu bbo. Omwana w'oyo wanga owa Bukenya bimwategere byamutuukako, yamutwala asoma amagye, era ndowooza okiraba kitegeeza nti mu kiseera ekyo nga balaba ddala kati saa zino baali badde oba bali wamu ne Muhoozi. Oyo Bukenya kennyini yagamba nti omwana we teyafa bufi bwatu. Ye kennyini Bukenya yayogera ebigambo ebyo si byange, nange mbijja ku Bukenya kennyini profesa.
Kakati muganda wange nga bwe nkutegeezezza nti Jakana Nadduli yayogera bingi by the way. Ebimu ku byanyiiza kwe kubeera nti yali olumu akola attacks ku Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe wali badde ogamba nti kale ng'oggyeko ekyokuba nti muganda munne naye ate kwegamba nga tebatuwaawo muntu gw'oyinza kugamba nti kati wuuno gwe bamugoberera mu struggle wabula bonna bavumira buvumirizi Kyagulanyi ne bamuyenjebula yenna naye nga tebatuwaawo nti abannange nti mwali badde mugoberera ono wabula batukakasa Museveni nga bali ow'amaanyi nga batasoboka ate bano bakolagana ne Museveni bakola batya naye omutuufu ye yali ani kubanga baali badde bavayo ne bagamba nti mugoberere nze Jakana Nadduli mugoberere nze ekyo nakyo kale kyali kyannema okutegeera ku sayidi ye naye nga bwe nkutegeezezza nti omugenzi mu bye yayogera ate mulimu n'ebyo n'obutambi obulala gye buli nga ayogera ensonga ddala ng'azisimba era nga zaali zitegeeza bingi nnyo oba kinene nnyo eri abo bonna bonna bannankyukakyuka okusobola okumanya magnitude ey'olutalo olw'okununula eggwanga. Sigenda kweyongerayo nnyo naye njagadde kwegamba nga bwe nabategeeza nti nkola yange kati okubeera nga ndeetayoko ku bantu ng'abo tusobole okubeera nga twejjukanya twongere okwefasayizinga ensonga ezo zireme kufa bufi kubeera eyo nga tuzira bulabi ku mitimbagano abasobodde kati abasobola okubeera nga tuzikomyawo omuntu yenna nga ayogedde ekintu kyonna ekigatta ku struggle oba yayogerako kabenga essaawa eno takyali mu struggle nga already virus yamulya dda oba vampire yamufenkenya dda omutima nga gwamuva dda mu kifo gwadda dda mu nsawo era ebigambo bye yayogerako tusobola okubikomyawo kwegamba ne tumanya nti munnaffe kyamulya naye ate yayogerako ku bino era byali byamakulu nnyo akuume